ka family yesawe yokejjako ka family bonna bukolaganye ne Museveni buli eri obulya sente za muwi wa musolo we bujja we bwefula mbo buli mu No Man's Land mbo kubanga kaka milioni kayimba wayimba bichigasiya bichibye wayimba byoyimba nga tosobola wadde bikola noyimba kuba Yuda noyimba kuba Enugu noyimba kuba ki nga ate gwe nnyini byonna yeggwe gwe wa Nugu gwe Yuda oli muli wankwe akasajja tekaagaliza ddala kayina abantu bangi nnyo bekatugumbudde mu ndongo bangi nnyo era bwe kalaba ng'olinga akalekawo bakusiranya gwe tunulira kye baakola Kireva gye genda otunulira olabe kye baakola Kireva gye tuyina n'ebyafaayo bingi nnyo ebyaka akasajja kaali kaagala nakutta Kyagulanyi edda weatherman yataalusukka bino bya ddala era mu nvuvu mu mwegali bapapa sidi tunulira gye badda gwe nobeerawo nga toyinayo mukwano gw'omukadde agamba nti anze nyimiridde ne kamiliyoni wange wadda nga wakabi obeera ne buno bupikkerere buno bujja ne bukusangula eminyira buno bwogenda okulya amabina ako kafamire katusala nze mbabuulira katusalira ddala Melody simanyi baani abaana bajja banyirira agenda okukavaako nga nkubuulira katugumbudde abantu kagwa ku saha nga saha mu lunnyanja omanya abalunnyanja abalunnyanja nabo tebakola ki nabo bagamba empewo z'abalunnyanja zeziriwa zino ez'empuuna malungu baziyita batya ani ayina ku mpewo wano atunnyonnyole kagenda ne kagwa ku saha nga ne saha mukumi wa byoto kati kagenda olaba saha akasimatukako akaddako waggulu kati ogunugu gukali wano tekagala muntu kubeera wakabi kukasinga kagenda olaba tekakyayina muziki tekakyayina ki kagezezaako kerippye kwabo kuba upcoming artist biganye kati kalaba ekifo saha kyalimu kyekayina obbaamu abantu bajja ate ennaku zino ensi tekyafa nnyo ku biki byobawa wabula kiki kyoli gwe nga ggwe nti luli watugumbulanga abantu bakalamagi n'obatta wattanga bakalamagi abantu ne basigala nga bagamba atuyimbire ennyimba kati kikyoyina n'omuziki tegukyaliwo oli wano tuleekaanira buleekaanizi ensi yakufunira dde ekijiiko etabulamu wekuwutamu kasupu ensi ekuwuta ekumalawo ako kafamire kyetaaga ne tukateera ddala eri ne butaddamu kujja wadde okutusumbuwa nako wadde ne tukagobeera wala nnyo nze nkubuulira wala ne tukagoba ne tukejjako nze mbabuulira ako kafamire kyetaaga kagobeera wala nnyo obusajja buyina effutwa omanye abaana be katugumbudde ako akasajja mwana bakyali bamanyira abo bakyali boyi bamanyira abo ate kati muganda wataddeyo bu video yeyimbisa palaso keyimbisa biki fe tukyayagala ebyo ebyokutu fe ennaku zino tulaba mitima tulaba neeyisa twakoowa obuntu bwe buti bwe bwonoonya obulamu okubeerawo nga buno obulamu bwali badde bulungi naye tuli mu kubonaabona kamafiya okyewanyi kiseko oyo gayi yabeeranga ne bakamiro ne bapalaso ne bawiso naye kati takyabeera nabo nze nali nebuuza lwaki takyabeera nabo anti omuziki bali eri oba toyina basinga evo ina kubeera wansi ku bo we bakulabirako ng'osuumukamu genda obuuze rediyo bw'aba gyali kale naye nga nde omwomu nono tawuliri nono tasose kulinda mateeka gaki mateeka ga live yange amateeka ga live yange mala kusoma nobaako nekyoyogera wano nze boss mukiwulidde muyina okunkwata bulungi muyina okugoberera amateeka g'omukulu kasajja kati abaana kasajja kati omwana kali okamanyira baana kabise kiso kabalyanga amabina wekalabanga ng'ojja genda okaweeyo ng'oyo kamuzikiriza waliwo ne producer omujjukira eyafa yali producer ki
gundi dance kuma pesa webale nnyo ojjukira chali mwana wa mboyo chali wa family yonna yambwa tali muntu avaayo n'agamba munnoni yankoze ekintu ng'agamba muntu omu era yabatabagala ako ka family tulina okukeerawo tukejjeko ono naye ali mu biwoggana gwe ozzeku gwe bannaye giti gwosinga bro kyakabi ka family ako boy beefula ba bad mind naye boy beetaaga kulabako ba bad mind mwana keetaaga kakubanga ttaako kafala mwana ne bakatuuzaako engatto ne kamalako ne kabaako ne gye kamalako obwo bufala mwana bwefuula nnyo bwekibi mwana buli we kabeeranga nga kaagala otegeka ebivulu nga kabaako ne bekakuba waliwo agambye Umaru talk about MPs motion tetugenda kuleka Museveni kutuvuga kino mukitegeere tetuleka Museveni kutuvuga luno lutalo ffe tulina omuvuga osegedde olaye posti ya kitabani ebyo byonna ffe tubiraba ffe tetugenda leka Museveni kutuvuga ffe tumanyi obukodyo bwabwe eno otafire bwajja bwatukangakanga bwe yefuula mbu ayagala kukola ki mbu ayagala kuyeekera mukama we otafire atukangakanga mbu ayagala kuyeekera mukama we eno ssaawa zino batulaga nti parliament egenda kukola ki waliwo akabadi awo Museveni tugenda mujjako bye bonoonye byonna tujja bitereeza oba bonoonye constitution tujja gitereeza agenda kuvaako eyo suwa tetuli banafu nnyo nammwe mbu eva buli kyatuleetera mbu tuddaawo tukereekaane tetuli baleekaanyi wano waliwo obubadi abo baagala obuyinza tububawe kabadi baagala obuyinza tububawe wabula ffe kye tugenda okugamba tugenda kulistinga buli MP ateekamu amaanyi mu nsonga ki mu nsonga z'okukyusa constitution ne famire zaabwe tuziteeke wano ffe tujja yiiyo engeri gye tunaabeekolerako naye balina bye batwagalamu luno olutalo tumanyi we tulina olulwana tetubayinza tuba mu maaso bwe batyo bwe batuleetedde ekiso kisala emabega ne mu maaso wegala lwaki ebimu tusooka ne tubanga ababitunuulira tusooke tumalirize kakamiliyoni tukejjeko temutukuba diversion ate twejjeko bukakafamire ako konna tukeere tukejjeko bali batuuka n'okwejjamu amannyo ne batuuka okwejjamu amannyo kati kiri eri ekivubuka kino bati ekyejjamu amannyo kiriwa kyagamba kafamire kikabwalana where is he kiriwa bali mu diversion zaabwe nga balina sente ze babaza osegeera babesa bandikoleka kuba MP awo omanyi kyensaba otukolereko sti abantu abakkiriza togikwatako gwe kyoba okola kiri bwe kiti uliriza genda olabe eba MP abakola ebintu ebyekidongo oba lisitinga okole posti nze nja kebera ezo posti njaza ziteeka ku peji yange osegedde mwe muba mwagala platform genda obyogere ojje nja biteeka ku peji yange gwe toti naye temutuma omu kati nze baba bampadde nga nalidde osegedde kambabuuza ebibuuzo tulina kuba ffenna kati nze wemba nalidde ng'olwo kati tebigenda kutambula buli muntu alina okubeera accountable naddala ku abo ba MP abakulembeze ku buli bigenda mu maaso MP wange mutega kuninganine namba enjogera naye buli lunaku mugamba sebo wano kasikulabye kino nga tokikoze wala kikolera ngenda kukulabisa era amaliriza akikoze kale tweyanziza anko tweyanzege tweyanziza wolofu wagwanseka tuli ku kafamire ka kamiliyoni ako kamayanja family tukateeke ku ttaka wali eri butuuke ekiseera nga ne buli statement gye kakola temaking sense kubanga butaddemu kasente butandise okuzzaza ku muliro tebumanyi nti wano tebaddizaawo muliro gwe okimanyi nti nako kafamire kakatta abantu abasoba mu 5 bokka gwoli mu nsi ki bokka
zibimanyiko bendabyeko n'agaweza abataano nga babatuga ku kafamire okamanyi bwekajja bwekakolayo statement emu muparasa agambye nti yafiira ku bino ebyo byonna twabimanya osegedde statement zebakola zezimu ne bano balala zebakola abanyampi obwo obusajja obwo twetaaga kubwejjirako ddala banayi gitiyampa birabo mwe mulya genda maaso okimanyi nti no buzanya saidi bbiri bulya mu lulime ne bulya mu luzise obugenda okuwangaala akakasajja olaba katta kalamagi ne bamwokera mu kikomera sitole neggwa bwetyo bw'ogenda okulinkinga ne ku moze rediyo ebyamutta waliwo era kulaba nga famire eyo yemu ate ne bwefuula nti bwalumwa nnyo ne bwefuula mu bwalumwa nnyo osegeera kwegamba eyo famire yeetaagira ddala okukuba n'ogijjawo tebalina mpisa tebalina njogera bamanyiira balina emitima emibi bulinga bulogo nkugambye mu nsi bannaayo omusajja nga nzisa ebirabo mu nsi eteredde obwo buyina na kubeera mu makomera nkubuulira kati abantu baali bagamba mu bapalaso yategeera naye bw'owulira lizoningi ye n'ebyayogera ogamba ye naye bannange famire olaba maama bye yayogera maama ate bw'ogwa ku taata n'omuwa omuzindaalo oggwamu amaanyi kugamba famire yatusaala magenda n'amadda naye ka famire katwesibakaawo wakati kakubira wakati gweteebereza omuntu akoze ebikolobero byonna natta n'abantu naye ng'akyasobola okuyimirira ng'omuntu aguddeko ekizibu n'agamba ng'eyo bizinensi ye okitegeera omwana obusajja obwo tubwejjireko ddala tufunye kyansi seboko kabadde nga kajja ne kazaala wa pulezidenti mbu ne kagenda nakyo mbukubangako kalegendi mbuko ne kagenda nakyo ne kajja ne katugumbula abantu ne kagenda nakyo kefuula ka nomani bakiyita bate nomanizan island nomani oluzungu ngenda luvaako ako temukalikodinga omusajja tubwejjireko ddala naye nga giti kyakabitaano palaso bonna ku kafamire konna kafu nkugambye kireva gye ani ali mu biwogana kayimirira wano ne koogerayo ekintu kimu ekiruma abantu oba ekiri ku sayidi y'abantu kati olwo ne kakikubira okwo omwaka mulamba nga kakubira ku ekyo ne kavaayo ne kazala waate mwana tulina kwejjako ako kafamire nze nku ako kafamire tetulina kukalekera kansindikire aganaga kansi olabika kingisaha uno wali kingisaha soko ojja obuuze ne ku bantu kasajja ako tulina okukakomerera okukateera ddala ku ttaka kabaka soko saleko 5 soko saleko kyenjagala ku kingisaha tatuma ate oba olyani tatuma yerumbira entalo mwe mulemu kubakawerekera naye nga yerwerumbidde tatuma akasajja tulina okukamaliriza tekaddamu kutwasamira segedde tekaddamu kutwasamira wetukalekera wano saawa zino obusajja buli ne Museveni buli eyo bulya ssente osegedde buli eyo ne Museveni bulya ssente webugenda mu state yawo bubifuula nnomo akakasajja mwana aisi akalidde akamazeewo bunywa omanyi aisi kwe babukwatira sente zaako kalya yaako yase enyimba zonna zekakuba kuva buto paka kati kazinyweddemu aisi kazimazeewo ssente katunda poloti ku poloti ice ensi ekanywedde ekamalawo nze nkubuulira ako kafamire katutama
lwakuba ate mwana tonzizange waliwo bantu wano balemedde wano nabo bansobedde bannemesezza okusitula ku ddoboozi. Waako tusooke George wanji mwana Kiseka neyanza muganda wange webale umalo Kiseka mwana webale mutekangako wanji kuwulira Kiseka genda mu maaso Kiseka nkobaziza biga webale nnyo mwana wattu webale ddala kuti ako nebako kyeteesa naye ogeze nosesa n'ogamba nti kakamama kaabwe kagenda nekawonako bakadama obakayisa kamama kagwa mu bakadamu bali bakawuuta mu supu ako kafamire kandama njagala umalo Kiseka ngolina ku ddoboozi taata nkusaba busabi kunga abantu baleme okgenda mu kifulu ky'obusajja obusajja obule bukola ekifulu bufuna abantu tolimba George sooka olindeko Chameleone ebivulu byasembyeyo okukola ebisatu tayina bantu balina ne kye baakola gwe tomanyi naawe tomanyi kamera zitunula wano oyo Chameleone yagwa balina ne gye baali eri n'abagundi bano babayita Ziti Kayimbira waliwo be baali nabo mbeerabidde baali ku kitundu bakiyita balina gye baali baafuna abantu 9 Chameleone n'ako kagundi bino si byakulimba byaddala tewanayita na mwezi tewanayita na wiiki 2 waliwo ekivulu kye babadde nakyo banayi mutubuulire ekivulu kyekyo kagundi ka Edisendi ke kakitegeka ka Edisendi baafuna abantu 9 awo kiba kirungi alindako njagala kumanya waliwo tewali abimanyi nako wano si batono 9 nze ate nnimba nze sikuba propaganda naawe omanyi nze ebyange sikubirako propaganda ne ka Edisendi era nali ngenda bakuba lwakuba nalina ebinsumbuwa n'ebifaananyi mbiyina ekivulu ekyo neerabidde gye kyali neerabiddewo banaye mumpandiikire ekivulu ekyo we kyali kubanga tewabulawo munnayuganda amanyi baali ne Afirigo Band webale nnyo abaana babano babimanyi baali ne Afirigo Band kyaliwa wamma kyali mu kitundu ki bwofuna abantu 9 Chameleone nga leading singer nga yagenda okukola ki ate ono anyumya n'abeeri ojja ku live wano meke oli mu studio si gwanga mujje concert oba we baali bakiyita ekyaliko Afirigo Band baafuna abantu 9 n'abategesi abaalimu awo bano bankola ku bivulungu ba bandi biki naze ne ka baby kange tebakiyita gwanga mujje ekivulu ekyo wabe wakiwandiika wano omanye ennaku zino butya okulangira kuno kubanga bukimanyi nti babuwalana we bunaalanga bajja bukuba kati bulangireeyo munda osekera ebivulu bye bulanga bubirangireeyo munda n'ekivulu ekyasala Kakenzo ewa Arua Kakenzo kafuna binoculars uliriza Kakenzo kafuna binoculars nekalengera nga kalaba abayingidde mu bivulu byonna bambadde byeru nekafuna binoculars kange nolaba nekakayi buno nga bazolaba ekivulu brother umalo Kiseka kyemugenda kusaba mu ekirala badde nkusaba kanogenda kayisaawo egoyina ku ddoboozi era naawe oyina nsaba tukunga abaana kino ekibozibo kimbaleta ekimanyi ekyokugenda mu parliament nyinira kugendako ku babaka katono kankyaleko katono ku babaka umalo Kiseka nkusaba muganda wange eyo ensonga tugenda gikoonako enkya
enkyasirwa Sunday ngenda gikolera live ya sawa meka ya sawa nya eyensonga erimu akabadi akanene nefe Museveni tumuli mu bwongo tuti ekyo kyobomanya erimu akabadi akanene ekyo kiso kisala saidi zombi kati fe tugenda kunoonya gye kitatusalira nnyo gye tugenda okukola ki kubanga Eva waba tuli mu lutalo luno tugenda kujjako Museveni agenda kukola byonna byakola abimaleyo osegedde akole byonna byakola ajja bimalayo naye agenda vaako eyo ye point tumulese tetuliwo kyogamba ekyo kyokka kyeyakoze bingi nnyo abikoze bingi nnyo ebijja bya planning okukola naye ffe tugenda mujjako okategedde nti munnayuganda bw'oba oyagala okusituka bw'oba uliriza munnayuganda yenna bw'oba oyagala okusituka olina situka Museveni kukola ki kuvaako nga Kyagulanyi omutuuza wojja Museveni wootuuza pulezidenti wa Kyagulanyi okigedde naye tetugenda gwa mu kabadi eno otafire sebo manyi bwatugamba ndi bannange mujje mutulwanyise lwaki towummula buwummuzi n'ogamba mbivuddemu lwaki atontuma lwaki ompita nzije nkulwanyise okategedde eyo statement yotafire ogimanyi mujje mutulwanyise eyo ensonga nkugaye njikuŋŋaanya nina fayiro namba gye nino gikola ki okugiyisaamu yensonga lwaki sinagikola ki Eva ffe Museveni tumubeeramu ki kubanga Muhoozi yatwitinze n'agamba tasobola kukkiriza Museveni kutwala Ntebe ekyo kyekisooka Mawu n'agamba Kyagulanyi funa amajeego oba oyagala Entebe Nalweyiso n'agamba tetusobola kuwa buyinza ani Kyagulanyi oba ontegeera ezo statement ziri ezo yensonga lwaki mbadde nkuba amapeesa ga Museveni agaliwa amapeesa ga Museveni aganyigira nnyo eno mu bootafire bano batinyefunza bambabazi bano baani ng'omutabani kiguumaaza omutabani tasobola tewali ayinza mukkiriza kufuga osigedde naye bano betulina okutya ennyo bano era omuntu yenna kubanga ensonga lwaki boogera nti bannamagye kubanga balina bwe bapulaninga abali mu magye bwe baagala oleeta saagala gendayo eyo tukuba kamiliyoni mundeke kati kamiliyoni mundeke ffe tulina ffe Museveni tumuli mu bwongo gwe kyoba omanya ffe Museveni tumuli mu bwongo kati ekituufu kiri nti kale kiriya oli mutuufu naye ffenna mujje tulumba agakonge tebajja kunkuba nze Kamigo tubeere bannayuganda ffenna tulina lumbayo bwenna ffenna bino tebiriimu munene mundeke ffenna tuli banene Benita, thank you. Ffenna tuli banene George va mu ebyo ebintu ffenna tuli banene ffenna bwe tulumbe ffenna
abampalampa bo bangi gwomanya abantu bempa emirimu bali eyo babagamba mugende mukube Kisekka gwe kyomanya nze ndika abantu abawera 1000 nga mishoni yaabwe kukakanya Kisekka muku waliwo be baatuma okunzita abo nabo gye bali waliwo be bantuma okumbulaka mailinga abalala babatuma ku bangi gwe kyoba omanya Museveni ayina bangi be yatuma mission ezenjawulo nga batagetinzani kati bannaffe obaleka kati nakablokinga bufeka account emitwalo 3 katuweko ku balala chance wako kamiliyoni gwe tuliko kamiliyoni tetumuvaako Edobozi lyambuseemuko anko wako media kubanga tuli eno ku Facebook ne ku TikTok kati awo yambusa ku dobozi abeno bakuwulire omusajja ageze n'ayogera nti obutono butuletera oyambukumye ku binene n'enseka omusajja naawe abanene obasobola naawe osobola okukwatiramu kasomuzungu naye nsooka okwebaza King Sarah nti omusajja saawa zino takuma naye yeesitukira n'agamba mwana eddoboozi lyo waako eddoboozi lyo nonsonyiwa terigenda sobola muganda wange tetukuwulira ebyaddala sigiyo naye ali mu mute kambajjeko ndowooza waako eddoboozi lyo si ddungi eddoboozi lyo ttono sigiyo naawe Prosper ogamba otya ssebo sigamba situla ku ddoboozi abeno bakuwulire kaakati mukama wange nja kusookera ku nsonga ya mukulu Saha manye ensi eno abantu batambuliramu n'okwewussa naye eddoboozi ttono nonsonyiwa Junior agenda maaso bannange bwoba otya okwogera ennyo wano munaye tosindika request kubanga tulina aba Facebook eno baba balina okuwulira Junior obambye eyogerere mbate mwenna Junior yebase nze nsobola byoyogerera naye njagala mwenna buli omu afune platform naye sindika request nga toli mu biwogana nga ate osobola okwogerako ennyo segedde nsobola byeyogerera byonna naye luba lunaku lulamba nze mbyogera Mosh genda maaso Jenny genda maaso naawe webale kubaayo bampulira genda maaso wabula mmadde nange kino ekintu kinnuma bulijjo nga njagala kyogerako naye nga simanyi kwentandikira oshuwa mbadde nga bulijjo ndaba abantu abawaana kamiliyoni naye nga mpulira obusuumu nga ngamba kati obaako akasajja bakawaanako ki ng'ebintu byokka byekakola binyiiza naye bambi Saha kyeyakoze yajja obusungu ku mutima yakawadde level ate tugenda kukakuba mpaka kuwulira ako kakusekulwa era temukaleka ogwo musota mukube naye nga neyaza kale bambi Jenny kale keyanziza Jenny ako gwo musota mukube temukaleka Alani naye natwayogedde ku kusitula eddoboozi wano bannaye si bya bugole nze kale sebo naawe gye baleko nkwebaza nnyo nabyona byokola eggwanga nze nandikusiimye singa sisita wange akyaliwo gwe nandikuwadde kubanga otuzibudde amaaso big up to you bro just sigala ku mulamwa singa kisoboka nandikuteye waffe Kisolo nze waffe Kisolo ndi Kisolo western Kigezi nenkuwayo ente
Esebo. Ente tezikyaliyo. Zikyaliyo mpitirivu. Era njagala okubirize tugitwale eyo yonna yonna wansi ekwate tuukeyo. Basissa bo bonna wabagaba. Bonna bagwayo. Era nze kyenandikuwadde ng'ekirabo ekisinga. Bonna bagwayo. Kale Alan kyakabi Alan. Kale nawe gyebaleko. Kale nzikatandikire na ku nsonga ya Kamiliyoni. Umaru tumanyiddwa famire eyo. Teri bantu basegunga abo. Kamiliyoni yakisinga wizo. Ku stage omulundi ogutali gumu egitali ebiri. Naniga mama we squeeze nga wamukwata ku kabina obwo busegu kibumalu. Obwo busegu bwa kikula kya waggulu. Nawe ng'omuntu kyotasobola kukola bumalu. Kamiliyoni takyalina ndongo, takyalina kiddako, talina kyalina. Kamiliyoni mu famire yaabwe yonna ebyaddala alayika yasinga n'obutategeera n'ozzaako wizo. Umaru Kamiliyoni namukyawa simwagala okusinziira bwava eno bwajja munuupu bweyezeeri bwajja munuupu ate ne pulezidenti muntu mugezi nnyo kuba yamanya nti ako akantu kayuda bazze kaleeta kubega n'atakawa kaadi naye Kamiliyoni mu famire yonna abadde ensaasira mu palaso kuba yakuba oluyimba lwa Free Bobi Wine naye statement byajja akola nabyo tebigatta bwe mbadde njagala mu famire eyo yonna kuba yakuba oluyimba lw'okubanja omukulembeze okitegeera Umaru naye we tukoma okuleka buno obusajja nga tubadde njagala mu famire tebuliyinza kutubbalako Umaru. Kingi saha ebyaddala nga tuzze Umaru mu byaddala nga naawe ekyo kimanyi saawa eno Kingi saha Uganda yasinga endongo yasinga booking ebweru booking kiba kumanya ndongo ki gy'olina Kamiliyoni alina nnyimba kizitambula saawa eno tewali yegatte ku mirambo gibebekulu yegatte ku mirambo gikalifa yegatte ku mirambo okimanyi nti saha bukyanga atandika ndongo takkiriranga nako wadde mbu ku luno taliiko zizo nze bulijjo simanyi nti nezivaluvalu ye yaziyiiya saha sawa zino Kamiliyoni adda ku mirambo giri ekyokubiri annaye gitti ekyamawu okuleeta ekiteeso ekyo kyalireeta Umaru ndaba wayinza okuva empulutulizi abantu awo waliwo akabadi ompulira obaddeko batwogerawooko enkya tugenda kujja tusunsule ensonga tugenda kujja tukubaganya ebirowoozo ku mawube kubanga Mawu Museveni gwe yasindika mu 2006 okuteesa n'ekkoni yasindikayo opposition Mawu ateese n'ekkoni waliwo baminisita waliyo baani Museveni yasindikayo Mawu kitegeeza Mawu bwali bubadi bwa Museveni n'ekkoni kaalijjukira kabadi ka Museveni nti Museveni abantu be yali ajje mu buyinza baali b'engulu yakitegeera nti abantu abo bajja kudda bamukole ki bamulwanyise kati n'akola atya bwe yakitegeera nti bajja kudda bamulwanyise ng'ayinawo wano n'amagye g'akayiira mu majeege yali alina okugejjako ng'agejjako atya kukulyetinga ngulu lutalo baatemula abantu abo baatemula omwana w'omuntu abo abantu abo ne batemula abantu ne bakola ebikolobero by'abantu nga bwe basabirako ssente ku international community baakutugumbula abantu ne Mawu yalimu kati kankubuulireyo akantu akalala Museveni tasobola kukufuula tasobola kuteeka mu gavumenti ye nga wamuvumako nga wamuvuma byaddala kankikuddiremu buli muntu gwolaba Museveni gwateeka mu gavumenti ye manya yali yamuteeka eno nga kabadi
likes of Sebagala Nasantege Sebagala owulira bano ba Betty Kamya bano ba Mawu Museveni bwakukwata nakuteeka mu gavumenti ye ng'obadde omuyeekereeri muganda wange obadde ng'olimbalimba bantu kino kitegeere era Mawu baali bamusindika mu DP kutabangula ki DP nti ebyo ebibiina byonna Museveni yali yabitegamu abantu be ekyo kitegeere onfunye Museveni bwakulaba ng'oli kuki ng'omulwanyisa bya ddala akimanya nti eyendowooza yo bw'anaagiteeka mu gavumenti ye oyinza omulya munda nga ye bwe yalya gavumenti z'abanne tasobola kufuula minisita mbu yakujja eri wali omuyeekera bya ddala muganda wange Museveni gwe mmanyi bw'oba wamuvumako toddange eyo n'ogamba mbusimanyi navuma Museveni ebya ddala kati agenda kumpa sente mbunzire mu gavumenti ye never bw'oba wamuvumako ebya ddala boyito mwesembereza okalaba akasajja ako mukayitanga akalabu akasajja ako kapenge omanyi statement gye kakola kagamba nze Museveni mumanyi tasonyiwa temunziza Uganda ne katuuka ekiseera ne kakuba struggle naye nga kagikubira nako eyo mwana programu yange oyagala jinjonoona programu yanje eyo tusoke tukube kakamiliyoni tukamale ensonga bbiri omulangu ensonga esooka NRM erina babuloga bangi besasula kati okunafuya babuloga ku TikTok kuba bamanyire y'amaanyi babuloga baweranga 10 buli omu ng'alina akawunti nga 20 so wabaawo ensonga ey'amaanyi ejja kati nga olaba King Saha bakozesa bali ku akawunti zaabwe buli omu nga akawunti nga 2 ne bajja mu komenti ne banafuya abantu balina okutegeera ekintu ekyo tebagendera nnyo ku negative attitude negative comment eziri ku social media naddala ku ebyo internet ebimanyi abo abaana bali ku internet ogamba balalu Jenny in fact bibanyumira nnyo nga babavumavumamu gomanyi olinnyumira nga nvumaavumamuko buli wofuna akuvumavumamu omanyi olina boolwanyisa ebyaddala kale tweyanziza lasta genda maaso lasta genda maaso bulungi ssebo osiibyo tassebo ensonga gyeriko ya kamiliyoni Uganda bagifula yakusaddaaka ati buli kimu kyamagini kafuniro katwesibyeko so ningenda kujjako oli mu biwogana yakwebaza nnyo King Saha nti ye balikuyimirira ku magulu ge n'amugamba wadde yeerabidde ebiri bye baayitamu oba nti yamuyambako endongo oba biki naye omuntu wakola ekibi omugamba newaba kitawo n'omuntu akubira omukulu engoma n'azina newaba kitawo omugamba muzeeyi leero kyokoze tiki tekiriyo bakitegedde enkya ku ssaawa 5 abanenya Saha kuba yagambye kamiliyoni simanyi biki yeerabidde ndabika palasa afuguma mbu simanyi weerabidde ebirungi anti osobola okukola ebirungi bingi ekibi kimu nekibiziba naye nga birungi ki yamuyiyiza ku nnyimba yamuwa ddoboozi oba yalibadde yekka yamuyiyizayo mmeka ku zaayina meka kati atwesonyiwe ensonga eri nga tulina ne ze tumanyi Saha ze yamuyiyiza gwe genda tunuulira abantu Saha bakolaganye nabo okuva ku Kyaga eyamuyiyizanga ennyimba ziri enkadde Kyagayaga awo omuveewo oyingire kwani bave kumu oyo kamiliyoni omumanyi bapapa Sidi simanyi ba Melody simanyi bano baani simanyi baani leka nkubuulire kasajja ka mutima mubi kasajja ka mutima mubi tekaagaliza omwana yakagambye oba ndi product yo lwaki onkuba ogenda mu bantu wewana nti ndi product yo lwaki onkuba nze product yo tonjagaliza aba Facebook mbatadde kasajja kazibu nnyo eyo family twesibyeyo aba Facebook mujje no ku TikTok feno